Omukyala oli mukyala wa muganda wa Mirundi kyenawulidde mukyala wa muganda Mirundi kakati nawulidde mbu atandikirawo okuvuma Junior oli mukyala wa muganda wa Mirundi oli maama we talina gwe yavumye era tanayogera ngamba maama wa gundi wa Junior talina kye yayogedde maama wa Junior teyayogedde wadde ekigambo naye omanya awulira atya nga muvuma omwana we nga yatudde wali kakati gwe oba oli awo nze njagala kali nze toyina bwompita usanga abanvuma usirika nze waliwo lwe nawulira olinga nga akulumba katampite mu bbanga ekyo kuba nakisayininga nga kati era badde sinza kuyita mu bbanga ku Junior kati ajjayo obwenya abujjeyo abunjolekeze nze am ready nze mbeerawo mwattu naye lwakubandi guno omwaka gwonna mbadde mu booking kati naye nja kuvaayo ejja kuba emergency enveeyo ku Junior nja kuvaayo nga emergency nga bwe munabanga mulina ekitanda mutaddeko wo musujja ne baleeta owa accident ne mujjako owa accident ne muteeka nejjako oli muteeke waki kati awo njo ku Junior bwe nkoze ki njagala kukubuulira nti ensobi gye baakoze endala teriiyo muntu mu nsi mu ggwanga lya Buganda si mu nsi mu ggwanga lyaki lya Buganda asobola kukeera ku makya n'akugoba mu kika asinziira ku ki mu kika tebasobola kugoba ate mu family ne mu family tebasobola batya ani agamba omuntu nti ono mwana wange ono si wange taata wo ba maama wo ku bombi kuliko eyayogedde nedda kati bali agamwe babadde bayuliza gaaki babadde bayuliza gaaki agamwe agaabwe tosobola kwogera nga tosuddemu ebyo byakuyulika gamu anti nze nabo kiri kye bakoze kisinga ne kyenjogera ndekerawo okuvuma toyagala nvume kati mbuuza bya mu kyaki kuba mu kyaki oba mu muzikiti eyo teboogererayo kigambo kyonna assalamu alaikum wa alaikum ssalaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu tuddeyo wali Qur'ani egamba nti muyunganga nnyo Oluganda bagenda kusonyiwa omwenzi basonyiwa akoze ekibi kyonna naye tebagenda kusonyiwa muntu asattula oba atematema mu Luganda efamile ya Tamale yabadde eri kuki anti bo sibasiraamu bakatoliki ebitabo by'eddiini tewaliiwo we bigambira nti kino kya gundi oba ojjukirawo bagamba okwewandiisa buli muntu mu kika kye mu lunyiriri mu ssiga lye ne Yosefu n'agenda okwewandiisa ne Mariyamu mu kika kya Yakobo mu simanyi lwa Dawudi bwe bagamba kitegeeza nti ebika bimanyiddwa omuntu agezaako okuzanyisa munne mu kika aba mufunye n'olwekyo abo ababadde beepanka bonna tebalina lukusa wadde obuyinza eddakiika emu bweti okugobaani Junior maama wa Junior yekka yasobola okugamba nti Junior tebakuzaala wano n'olwekyo bye mwabadde mudongwa mu biveeko taata wa Junior yalina olukusa okugamba nti mu kiraamo kyange singa mwabadde mubwadde ne najjayo ekiraamo nga taliimu mu baana be teyamuteekamu mwabadde mukimaze. Breast cancer is a journey no one should face alone. At Eric Cancer Initiative, we are committed to empowering women and girls with practical breast self-examination steps and knowledge for prevention and early detection. Many face barriers in accessing screening services, including limited health center access and financial constraints. This October, join us for a charity run on the 20th at Nakasero Primary School to raise funds for a breast cancer screening van. You can participate by registering at 30,000 Ugandan shillings, and this comes with a vest, or 50,000 Ugandan shillings for a customized survivor or loved one vest. Sign up at www.ericancerinitiative.ug and make payments through FlexiPay. For more information, contact us on 0750 122 309. Mutabani wa Namukasa. Son of Namukasa. Namukasa. Mama wange nyonyi. Nyange kinsige na kinsige. Oba yedira kasange. Na kinsige je nawulira bayimba jozi. Nyonyi na kinsige. Ogamba otya Kojja Kagato. Obulamu eggulo nakubidde twayogedde ate nazeemu okulaba ne nga wa ngaki abasajja babeera bize nga ndi gindi mwadera mu shootinga addeyo wala negwe Zubeda ali lubuto alabika wakyogera nako nze Zubeda nange mulaba ali lubuto nze mulaba nika nkubuuze
oba namubuuza eddeno mukulu ono mukwano gwange nekibuuzo kinyagala mubuuza nkimubuuze wano oba Kasuku Jako shetandike bupya. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Sebo neyanze TV yange wajifula hiyo wajifula hiyo ngenda kuwa TV kankulage wano ne gundi yange ebintu bye nawandise to do list TV yo yino ogiraba si ye yawo eriko kigambo ki TV njagala genda wali kujigula naye ngenda ojja kunsonyiwa naye omwezi guno kagugweko around okay sikugwaka around 23 24 25 awo ngenda era kuyita ne kamera zaffe ezakasukula ibusibe ekiri ate mugabe ekinuga temubatadde mu kamera ate mwana kikusuubiririza anti engamba nange waliwo kyebamba ne sidda ate njagala nnyo abantu tubaswazi waliwo mu comments nze bembadde ndaba naye Kasuku musajja amusuubizizza ki TV nga togimuwe naye nze ng'ate nze nkubirira kwegamba nga toyagala kubanja nnyo okubanja nze eyo TV yange kati wagifuula yiyo nange omwani mbuulidde nti yiyo nenkivaako naye ng'oli otya Kojja Kagato obulamu mugamba butya obulamu bulungi mugamba mutya onyirira mumpa ssente bannange Kasuku ansasula bulungi njogera amanyi abantu abamu teboogera mazima bwe batamuwa batuuka obutakyafuna ssente agamba nti ngoyo tankola ki tampa so nga bwe baalinga bamuwa takola ki atayogera nze nkyogera era kyemuva mula siyinza kujja nga ndikola ki nga sinyirira nyirira kubanga omuntu akuwa ssente ze anakusanga ate ng'osiiwuuse. Yeah, so welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes. Olunaku olwaleero ndine Kojja Kagato tugayegayemu ku nsonga ezimu. Nga bwe nabasuubizza ku makya ensonga ebadde etambula kati Kojja kati wano nkuleese ggwe nga mukulu waffe kuba kati junior abeera muzzukulu wo mukitegeera ate komanyi waliwo ate okuba omuzzukulu nga manyi bana abazzukulu ate nga tomwagala naye nga muzzukulu wo mukwano gwo nga ate omwagala junior mukwano gwo mwali muyogeddeko kali gw'omwagalako ki anti omuntu okwagala tewaliwo gwe bakibuuza ndi lwaki wayagadde ono oba ki gwe tukuŋŋaanye abantu abaagala kabaka tubabuuze kye bamwagalako okeera bukeezi nga olaba mupiira nga tolina ttiimu z'omanyi olugusangako n'ofuna oludda lw'owagira nokakampagire bano nze ne firimu mbaamu ne gwe njagala
ne mu firimu owagira ebeera awo nga nze ndinamu gwe njagala nga kyokka sigimanyi kitegeeza nti okwagala kya butonde kiva ku mutima gwolowooza waliwo bagenda bakuba bantu migga bendaba bagenda bagoberera ono mwana mulenzi ono gundi ono wemagere Bobby olowooza baba bakuba miggo okwagala kuli muli oli awulira ng'afa ng'ayagala Bobby we nange nyinza ekikugamba bwe ntyo nawe omwagala nze mwagala kubanga abaana batono nnyo abali mu myaka egyo asobola okulemera ku nsonga bangi nnyo bwe benkana emyaka bayuugayuuga nga mazzi ga ku lutimpa naye ye nasagamba nti kino nekibeera nga kyekyo kyagambye abo abantu batono nnyo tebasangika ntekako oliwo n'akavubuka bakayita kekanikana kazanya katemba kazanya komedi kakale iri kekani ako rain nako kasajja nnyo tekayuugayuuga nako ako kamaanyi nako kajja kubeera gye bujja kajja kuba nako kantu kamaanyi ajja wano Lubaga South ate nze nange wendi wano ate kiki ogenda muwagira ijja muwagira era nja mubeerako manyi eyanuma ennyo gwe muntu gwe nali Lubaga South muno nina gwe nali mwagadde naye sirabye gundi ye ni gundi onaaliyo ye bamuyita batya Mukasa simanyi yafa simanyi gyali Mukasa gyali ne juzi namulabyawo ku mikolo ewa Bobby Wine awo yabadde akola ki gyali MP waabwe ndowooza kati naye gwe tosula mu Lubaga South si bwe nsula naye ati nze mwe nakulira wali mundeeba ng'akabuka leero ewaddini kati oli mu past beera mu current naye anti obuuza abantu kati abaliyo gyalina kyakoze oba talina bw'oba oyagala okumanya gy'olaga osooka kumanya past omuntu ategeera naye ku bino bye twogera kati beera nnyo ku present present anti kubanga abaliwo buli enkya ogenda okulaba tunagenda okutuuka ku lunaku lwa Monday wiiki ejja nga ali ayogeza kirimi anyway Kojja Kagato byebyo ensi bwetambula so naye ensonga ozirabye zibadde zitambula mu famire yaba junior nazirabye ezo nembeera awo nawe ntunula neewuunya nnyo ensi nengivaako naye kati gwe ebyo tobirabyerabye mbirabye nnyo naye era bwe nabadde ndaba ebyo neŋŋamba nti ate bano ngaate batumbaava okusinga ku bendabye omanyi abantu abasinga obungi kyekiseera bategeere bye balina okukola diro babikola wawe babikolera na lwaki babikola nja kusooka okwogera kino ti abantu abasinga obungi bwe singa oyogera ekintu nga toli ku ludda lwabwe bavaayo namaanyi ne batandika kukuvuma buvumi naye nze omanye ate ensowera bwe ziba zifudde ne bwe zifa ensowera ekkutiya 3 sikiraba nga nsonga oyinza okuyimirira nti bambi wali ensowera zifudde ekkutiya 3 kakati be bantu abava eri nga nina kyenjogera ekyamakulu ne bammambira ne bavuma nti bakadde simanyi bulira byayogera temuli byenjogera gasiya mwereere naye nga okumanya nga nze neewuunya abantu gwogamba nti byenjogera gasiya nze ndaba nga ate gwe gasiya ennyo abaabirabye n'omala obudde n'okuteekako data noonya peegi kwendi oba leero kiri luddawa noonya peegi kundi kwegyengenzeeko n'okiraba paka lwembimalako nga njogera n'olyoka ojja mu byenjogedde nti nze ndi muki musiru ekyo nkwewuunya naye kirala bwe mbaako kyenyinyonnyola sirina gwe nzivoola sirina gwe nnumba era sikikola lwakuba nti nina gwe ntyobola oba nti nkyayise gundi oba gundi wabula mba njogera nze opiniyoni yange nga bweba naawe oba waddembe ogenda ku midiya yonna n'oyogera n'owaayo opiniyoni yo so sikulumba nze eyayogedde manyi kiringa bwe bambuuza nti 3 gattako 3 nenjogera nti 6 gwe tonvuma gwe kati naawe bakubuuze oyogereze okola ki zoolaba bwe ziba 9 oyogere 9 bwe ziba 10 oyogere 10 so sikunvuma nti lwaki ogamba 6 anti totegeera anti okuziza mutwe anti simanyi omusajja no basobola okuvuma ebyo ebigambo bw'okusoma okuziza mutwe babinvuba naye anti olwokuba nkugambye ku ensowera ne bwe zifa ekkutiya 3 sizifaako nze kati gwe ampita ammanyimu value andaba nti ntegeera singa gwonvuma awo aba abatwabika manya nti ndira muntu ategeera kakati gwe kasuku oyinza okuyimirira wali eggwanika olabe abafube bajjamu ng'oyagalawo ki ng'abalamu we bali bonaayogera nabo
omanyine Katonda bwe yali atonda olaba channel yo olaba abantu omuwendo mwe babeera abalaba kyetuba tukola ne bobo kitaddeyo live mu dakiika 3 kubaako abantu nga bameka nga lukaaga lukumi nga naye balaba ffe babiri nze naawe bantu bwe batyo kitegeeza nti ffe bagezi bali bonna baba bakola ki banoonya okumanya baagala okumanya ne banoonya okumanya eri abo be balowooza nti balimu ki ensa era Katonda bwe yali yatonda abantu abasiru nga be bangi mu nsi kyova olaba nti kampuni ebeera awo nga ya muntu omu ng'ekozesa abakozi omutwalo gumu omuntu oyo omu abamugezi okusinga bali n'abakolera bye banaakola ki so bye twogera tubyogera olwokuba yendowooza yaffe nga nammwe mulabye nti yesi oba oli awo nnungi eyinza okuvaamu ekyamagezi eyo nja kuvayo sijja kugendayo nnyo bwe naamafuna nnumba oluddeyo nnyo nedda anti sinafuna tonnambuulira kyoyagala anti nakubuuzizza nti ebyabaddewo wakati wa Junior ne famire ye wabirabye nongamba wabirabye kati obadde otandise okumpa analysis nti gwe tolabangako bantu nga yes wetwali tutambulira. What is your opinion on that matter? Opinion yange eri nti bonna abaakoze ebintu ebyo bakyamu baabikoledde mu forum ki enkyamu. 1 abaabikoze tekuliiko maama we maama we yabaddewo wali ng'atudde yavuddemu ekigambo ye muntu omutuufu okugamba nti Junior si mwana waani wa Mirundi era Junior toli wa kika ekyo. Bano bonna abasigadde emimwa gy'abalumidde bwereere nga bagikubaganya era njagala okubategeeza nti abantu bye baakoze neewuunyizza nnyo okuba nti baavudde mu kika kya nkima kuba kyekikanze kye nsinga okwenyumirizaamu nti be bajjajja baaki akabaka kweyabayi nti buli kimu bamanyi bwe kitambula. Omuntu ng'afudde mu okutuuka okubaako kye mukubaganya ebirowoozo ku kufa kwe ku musika we ku baana be ne be munaaleka mu kika ne mu lujja naki bibeerawo ng'olumbeera lumaze kukola ki nga lugenda kwabizibwa nkya singa lumaze enkya nga lugenda okwabizibwa ekiro ekikeesa olunaku olwo mwebabeerera mu mataazo ezo era ekifo kye batuulamu bakiyita bwaddene. Ensiisira ebeerawo ebeeramu abantu abaana ba famire eyo ab'ekika ekyo oba ab'ennyumba eyo oba ab'olunyiriri olwo ne mukubaganya ebirowoozo ku mugenzi n'abaana be ne bakyala be bemwogerako era ng'ebintu egisinga obungi mikwano gy'omugenzi be basinga okuba n'omukono ogwa ddyo mu kintu ekyo. Lwaki nti omugenzi ebisinga ebiraamu bikyabitera bikwasa ki mikwano gye kuba Abaganda be batono nnyo bebeesiga. Bwaddene yeesalawo ebintu ebisinga obungi mwe babuuliza nti omugenzi yalina abaana bameka yalina abakazi bameka omugenzi lisiti gyakola n'abuuza nti yalaama nti ye nti ekiraamo kiruwa ababiri n'ebiraamo ne bakola ki ne bavaayo buli omu n'akireeta. Omusumisi anaasumika mu lumba olwo anaateekako omusika yaba n'obuvunaanyizibwa okukubiriza olukiiko olwo bwe lutambula byonna yaba nnyini byo nga kyasalawo kyekiba ekyenkomeredde kuba ekika kyonna ng'ekyenkima kyandibadde kyatudde naye tekinnatuula n'olwekyo abo bonna bye bakola biri bogas. Ate nalabye neewuunyizza nnyo nnyini ddala omwana Junior olina amagezi Mungu yatonda oli n'amala Mungu yatonda Junior kuba yabadde obedient nnyo yabadde kaamu nnyo ng'ate yabadde ayina hayirake era wamuwulidde nti vayo kola oti taata agambye bw'ati omuntu alina empisa mu kaseera ng'ako kubanga akyayogera ekyo omutyanga ne bamugamba walabye yamugobaganya ng'akutte ki omukazi teyamugobyawo Junior olowooza nti munafu nnyo obutayimirira kuba oyo naye nze singa nabadde awo kumpi nandiyimirire nga bajunior ndiyimirira tukikube tuba ne tukyambula n'engoye ne tukijjamu n'akapale ne tukavubika mu kamwa anti kyabadde kimaze obugamba nze siri Sengaawo toli wa kika kino naffe twandibadde tukuba malaaya gye tusanzeeku etambula ku kkubo.
naye nga oyungana yamanyira bantu gamulemye okugenda okutereeza amakaago obufumbo naye bwamulema ebizigo bimwokyezza aweddeyo yenna atunula nga kabuuyi w'endiga ng'ogoba mwana kati nkubuulira kino nze neewunyiza era sikirabangako okulaba omuntu omugwagwe yenkana nga abatudde mu lukiiko olwo bagamba junior nti va wano kyokka batudde mu ntebe za kitaawe mu maka ga kitaawe mu nyumba ya kitaawe mwe batikkira agannyo junior yandibadde abagoba nti muve waffe tebabadde waba junior babadde waba junior naye tebabadde waba junior gye babadde si wa kitaawe wa junior sebo gundi yali tannafa Tamale Mirundi omugenzi yakula wabaana babalala wabalabako lwaki naye junior teyamuleetanga kati ng'ate gwe ofunula agamwa mbo junior mumugobye mu kika mmwe baani nga of all his children yalagangayo junior yayina n'okubagoba naye nakitegedde oluvannyuma nti olw'okuba nga ye mugezi aliwo abasigadde bonna nankani mputte wutte engeri gy'oyimirira naawe ng'oli muganda wa junior ne mwanyina wa junior n'ogamba mbu tukugobye mu kika naawe n'osoma ekiwandiiko mwanyina wa junior muganda wa junior bali bwe bajja kutambula bagende ng'oli agambe nti ono sengaawo ono taatawo naye junior asigala mwana wa kitaawo waliwo omusajja bamuyitanga oba namukugambako yali bamuyitanga Ouko Dr. Ouko yaliwo Kenya eyo Moyi yali tayagala Uganda nga yekulubesa nnyo ku America bajira America bati this Uganda biki n'atusiba ne bbiya gwe baali balikolera awo Taska gwe bakolera ngaawo muleeta eno n'abisiba byonna ebintu byali amatage Kenya gonna nation biki n'abisiba ebintu Dr. Ouko n'amugamba nti Your Excellency kirabika bubi era si kyamakulu gwe okugamba nti tubeere mukwano gwa America okusinga Uganda neighbor waffe ne bwe giri emyaka 10 America tegenda kufuuka neighbor wa Kenya Uganda ejja kusigala nga neighbor wa Kenya nibo wanayita emyaka 6 nga junior akuze n'ava mu nsi bana abawala n'oyo yasomye ekirango ekiwandiiko gye simanyi yakijje ajja kusigala nga mwanyina wani wa junior n'abaana bonna gwalabyemu okumanya ebintu ebyo byabadde fana ennyo abagezi gye bali walabye abagezi bonna tebalabise mu kamera nga babyogera tewabadde musajja asobola kusoma kiwandiiko ekyo naye bagambye nti leka abaana abagwagwa bakole bino omukazi era walabye yavuddeyo yenna agira ogufuba ali mu gugomesa ogwa yero agoba omwana ewaabwe omu n'agamba nti labayo embada embada ogimanyi abeera kabalagala nga bamulumyeko nga oli agoba omwana ewaabwe kati nze suku nenzija nkugoba ewandugwa nzija nkugoba ewandugwa ng'ate oli walugave kikola kati gwe wamatuka wa omukazi nabulidde yagambye oli kisirani oli ki totegera mwana gwe oyo nno nga naye mukatamale mirundi ekyo tekikolwa muntu nga mujja waatudde wali n'omuvumira mwana bw'oba oyagala okumanya obubi omwana okukukyawa oba omukazi oli okukukyawa muvumira omwana we ng'awulira teyabadde mujjawe yabadde ki yadde sengaawo oba babadde babiri omukyala ne senga omukyala oli mukyala wa muganda wa Mirundi kyenawulidde nawulidde mbu atandikirawo okuvuma junior oli mukyala wa muganda wa Mirundi maama we talina gwe yavumye era tanayogera ngamba maama wa gundi wa junior talina kye yayogedde maama wa junior teyayogedde wadde ekigambo naye omanyi awulira atya nga muvuma omwana we nga ye atudde wali kakati gwe oba oli awo nze njagala kali nze tolina bwompita wusanga abanvuma wusirika nze waliwo lwe nawulira oli nga akulumba katampite mu bbanga ekyo kuba nakisayininga nga kati era badde siyinza kuyita mu bbanga ku junior kati ajjayo obwenya abugjeyo abunjolekeze nze amurede nze mbeerawo mwattu naye lwakuba ndi guno omwaka gwonna mbadde mu booking kati naye nja kuvaayo ejja kuba emergency nveeyo ku junior nja kuvaayo nga emergency nga bwe munaabanga mulina ekitanda mutaddeko wo musujja ne baleeta owa accident ne mujjako owa accident nejjako oli muteeke waki kakati awo wenjo ku junior bwe nkoze ki njagala kukubuulira nti ensobi gye baakoze endala teriiyo muntu mu nsi mu ggwanga lya Buganda si mu nsi mu ggwanga lyaki lya Buganda
asobola kukeera ku makya n'akugoba mu kika asinziira ku ki mu kika tebasobola kugoba ate mu famire ne mu famire tebasobola batya one ani agamba omuntu nti ono mwana wange ono si wange taatawo ba maamawo ku bombi kuliko eyayogedde nedda kati bali agamwe babadde bayuliza gaaki babadde bayuliza gaaki agamwe agaabwe tosobola kwogera nga tosuddemu ebyo byakuyulika gamwe anti nze nabo kiri kye bakoze kisinga ne kyenjogera ndekerawo okuvuma toyagala nvume kati mbuuza bya mu kyaki kuba mu kyaki oba mu muzikiti tebogererayo kigambo kyonna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuddeyo wali. Qur'ani egamba nti muyunganga nnyo Oluganda. Bagenda kusonyiwa omwenzi. Basonyiwa akoze ekibi kyonna naye tebagenda kusonyiwa muntu asatulula oba atematema mu Luganda. Family ya Tamale yabadde eri kuki? Anti boss siba siramu bakati. Ebitabo by'eddiini tewaliwo we bigambira nti kino kya gundi obajjukira bagamba okwewandiisa buli muntu mu kika kye mu lunyiriri mu sigalye. Ne Yosefu n'agenda okwewandiisa ne Mariyamu mu kika kya Yakobo mu lubusimanyi lwa Dawudi bwe bagamba. Kitegeeza nti ebika bimanyiddwa omuntu agezako kuzanyisa munne mu kika aba mufunye. N'olwekyo abo abadde beepanka bonna tebalina lukusa wadde obuyinza eddakiika emu bw'eti okugobaani Junior. Mama wa Junior yekka yasobola okugamba nti Junior tebakuzaala wano. N'olwekyo bwe mwabadde mudongwa mu biveeko. Taata wa Junior yalina olukusa okugamba nti mu kiraamo kyange singa mwabadde mu bwadde ne najjayo ekiraamo nga taliimu mu baana be teyamuteekamu mwabadde mu kimaze mwabadde mu kigadde bulungi. Unfortunately temwabadde na magezi gamala. Ne yabakulembedde simumanyi era tetumanya ndi atadde mukono ku kiwandiiko ekyo akawala ke nawulidde kalerembuka nakyo. Simanyi yakisomye yakitaddeko mukono. Atasooka kumanya nti bwe baba balambika abaana b'omugenzi bakikolera mu nsiisira eyitibwa bwaddene. Ate bwe baba nagoba omuntu mu kika ekkooti gye bayita kisekwa. Wali ogiwuliddeko? Ekkooti ya kisekwa nani ngiwuliddeko. Ekola mulimu ki? Yetuuza emisango. Egy'engeri eyo. Bano baatuddewa ddi. Bwe muba munakola ebintu ng'ebyo. Kkooti ya kisekwa si yetuulako ne kabaka. Kisekwa nti eri ku mitendera eva wansi mu bika. Naye kkooti ya kisekwa era yesobola osalira akabaka omusango. Byonna tewali gwe tasalira. Ne mugamba nti Ssaabasajja omunaye wano tubadde tugamba osiime kibe bwe kiti. Kaakati ne kubika evaayo paka eva wansi. Ate bwe muba munatula mulina okubaawo ne minutes ze mwatuula nga muteesa ku nsonga ezo ze mututteyo. Temuva eri buvinga bwana bwe baawa amatuse gye bawa amatuse. So kati process y'okugoba omuntu mu family oba mu kika. Yimugijjawa. Si aba family tuula nti tukugobye. Aba family mugoba muti ate omuntu mu kika mulina ekika ekyammwe, do you own it? Ekika kyenkima abeewa Tamale Mirundi be bannyini kyo basinika ebinnyo. Bannaffe. Kozi njogedde bubi. Anti banyiiza. Otuuka otyo gamamwe Kasuku mugobye mu kika ky'Olugave gwani. Nga n'endugu atasobola kugamba nti nkugobyemu. Ekitegeeza abakulu b'ebika tebasobola tugoba. Alwata ye anaabera mukulu waani. It's like president batasobola keera ku makya natta abantu bali mu ggwanga lyonna. Ng'ate ayagala okuba president. Oba tugoba mu Uganda. President asobola tugoba mu Uganda. Tasobola. Kwegamba alina kuba naffe. Buli kyagala kitukola kitukole nga tuli wano. Kimanyi nti atagamba nti abantu be bannonze. Kati n'omukulu w'ekika betwogera ekika yeffe. Era ffe ne tumala tuvaawo tebamulonda. Talondebwa ate ani anaaba anaamuzaala. Oba tabana baakulembera. Ani anaamuzaala? Tiwa bamuzaala kuba abantu oba obejjeeko ng'ate mwe muva abakuzaala. Therefore, omukulu w'ekika ate n'abaana temulina we musinziira. Kwabaddeko omuwala gwe nawulidde. Omuwala oyo yabadde nakapancu nnyo. Engeri gy'oyimirira mu nsi yonna mbuwuliraayo w'omanyi bwe bayinza okugamba omukazi ndi jangu osome ekiwandiiko kino. Ewammwe mu famire omukazi ajja n'asoma ekiwandiiko kino otusazeewo kino ab'ekika mmwe baani. Omukazi asalirawo ekika. Omukazi takkirizibwa. Gwe mbuulire wammwe gye wali okirabye. Omukazi abeeramu bamutwala tumuwa ekitiibwa. Nga maama waffe kiki. Naye emirundi egisinga ebintu bwe bityo tabimanyi. Tayinza kuwaayo bintu background y'abantu bana.
wali obuliddeko ku bakulu b'ekika nga babalonda ne bagamba nti twalonze omukazi gundi akulira ekika gundi tebaliiwo gwe mbuulira nti naawe oli walugava oli muganda ndi mukiga kyonna kyoliere wammwe basalawo ogambye oliki ndi mukiga omukazi yasalawo nakukuba n'ogweri oba ofa n'ofa ekyo asalawo nakukola kyayagala naye era tewali buyinza bwonna gye mubujja kugamba junior nti toli mwana wa wano kumwenna tekuliko yali atambuddeko na gundi nga tannafa mirundi ne mugenda gye yasanga bakazi beyazaala mu baana ne mubeerawo ng'abazaala era tekuliko kummwe yasalawooko lunaku na lumu nti abaana bonze n'abatuuma amannya buli omu Tamale yamutuumanga amannya ge n'amutuuma agage nammwe n'abatuuma gwe obadde mukwano gwa Tamale ennyo kuba nzijukira buli tubadde nga tubeera nga naye tubeera naye olinako olunaku n'olumuyiro yakuleeterako wano n'aleetako abaana abalala wadde oyo omuwala yabadde adongwe ennyo nze kati anankyawa nkyawe kuba era mbadde sinnakumanyanga era wendi kitegeeza nti I lose nothing bwonkyawa gwe naawe nga bwe wakyaye muganda wo nange nze atalina bwe nkuyita nkukyawa ate ne sifaayo ng'onkyaye ggwe oli bw'anaga nti tanjagala mulagirawo nti nze nange bulijjo simwagala era junior abantu abo balabira eddala nti bulijjo tebakwagala balabika baalina kakuku naye nze nakategidde omanyi junior katonda ogundi yamukola bubi Tamale era bino byonna tebabikola lwakuba nti no tebaagala junior bagezaako okulaga Tamale nti bamulinako akakuku bamutyanga akyali mulamu nga ajja bajjirayo enjala ne bagamba katumulinda afe tukinye omwana we junior bamucunya lwakuba nti kitaawe yamulambikanga mu ngeri gy'ayagala abeeremu ye bwe bulamu bwe yamulambikira beera bwoti teweemotyamotya ekibi kirabe nti kibi ekirungi kirabe nti kirungi tonyigirwa mu nnoga yes kati oba abo baagala nnyo Tamale lwaki ebyo tebabigamba junior yatandise okwogera nga Tamale afudde anti oli bagamba nti oli taata we yaliwo era ne bagaa nti taata wo baaba yafa obeera ku lulwo bibali nga bamugamba ate bamumanyirira ki nga bamanyi nti alina kubeerawo ku lulwe waliwo junior yagenzeeko ewaabo ng'alomba nti njagala kufuna kino aliwo ku lulwe era abo nabo ne bwe bafa junior asigalawo nga yeje junior nkugamba na kino taata wa junior kyatamugamba ng'akyali mulamu junior tajja kikola bw'aba junior tebamugambangako nti otwalanga bano basenga abo ng'ekikulu goloza Tamale yali tategeera kati okweswala avuddeyo ga nti naye ne junior naye alina empisa embi kakati ewuwo gwe bw'aba akyama ng'otembwa ewuwo ebeerayo balina mpisa nnungi junior bw'aba akyamayo muteera embwa awolaa nayinze Kojja Kagato tebakunyongera kati nooza abadde bankubira amasimu nti Kasuku omwana mumuwaga temumugambyeko omugamba kuki nooza Kagato abazzeemu nedda okumugamba kuki banza abantu bankubidde kuva bweru eyo lwaki bakukubira omwana ensi ajja giraba ensi tagiteekako maanyi bali bweru wa ggwanga baaba abali ebweru baamala kwogera bya junior okugenda bawanganguke bave mu Uganda badde ebweru nabo baamala kwogera bya junior oba baamala kubulwa babagambako ekyo omuntu buli omu alina Katonda bwe yamutonda ate njagala mukitegeera olwaleero nti gwe byoyogera byonna obyogera olw'okuba byoyagala sigamba waliwo oba tunagituukako ndowooza gundi eyo kyabagamba ku kyokwetonda kwani kwa junior family okwetonda Buganda nga ensi Buganda ekigambo kwetonda kya buntu naye ne Buganda erina abaagyetondera okuva edda nedda nabo nga tebasonyiye mu buki bwe bagyetondera tekitegeeza nti bakusonyiye gwe bwe weetondera omuntu olowooza nti okukusonyiwa kiteekwa buteekwa weetonda ne bakkiriza okwetondako ne bakukkiriza naye ne bakusonyiwa oba ne batakusonyiwa wadde weetonze kati wano kyekyabaawo babasonyiwa ekyo kyalaga buntu nti abava ewa gundi
waliyo abantu ekitundu ky'abantu ekyava ewa Tamale ogenda okukola ki okwetonda ate nze nange junior kye yayogera nalaba nga ye mutuufu kitaawe teyamugambangako nti bwenfanga ogendanga bennasobya n'obakola ki n'obeetondera wadde okwetonda kya buntu era kirungi waliwo ababadde bampalalira era ku nsonga eyo neŋŋamba ye gwe kati njagala ombuulire abooluganda lwa Hitler baali bagenze ne beetondera Germany abaana babo bonna bagendayo baali beetondedde ku Isirayiri nandiki njagala ombuulire wali olabye aboolulyo lwa Saddam nga bagenda beetondera enzaalwa za Persian Gulf ali naye bano family yayogedde what we need to clarify bo bagenze kwetonda on behalf of their father not Mirundi father ki tata waabwe tata azaala Mirundi tata waabwe yakola musango ki gwe mwetonda on behalf of gundi ku behalf ye yakola musango ki kati kitegeza mumanyi nti family yammwe nkyamu mugenda mwetonda mulinda kwetonda maybe kati no clarifying akwecho miti maybe eche bayino clarifying tata waffe twagenza okwetonda ku lwa tata waffe kuba kino tata wa Mirundi yakola ki kyemwali mugenza okwetondera muleke kutsiruwaza abantu mwogere ekituufu nti mmwe mwali mulina ebyammwe bimwagala okisa ate mulina omukisa nti mwistukidde ku Mirundi oyo yabadde amanyiddwa ennyo ate mwagala okwonoona omukisa gwammwe n'oyo junior gwe mufata ani abamanyi kati gwe mbulirayo babiri kwaba abagenda b'omanyi gwe basitukiddeko era buli omu kwaviirayo n'oyo yabadde akuba mwana musimanyi nja kuvuma omulire aneeregako vaayo nze oŋŋambye nti nze gundi nzize kuvuma ani yayogedde omukyalo waliwo omukyalo yabadde ayogera ennyo mu meeting nti anaamumanyiira yenna amanyira famire yammwe ekijje bamanyira tewali abamanyiira wabula tulaba muwaba ne mutuuka okugamba nti mugoba omuntu mu kika kye mutasobola mandeeti temugirina egoba omuntu mu kika alina obusobozi obugoba omuntu mu kika maama w'omwana ne tata w'omwana singa maama agamba mwana nti mwana wange sikuzaala wano aba amugobyemu ekyo kika aba kimugobyemu oba omusajja n'agamba nti toli mwana wange aba amugobyemu kati kwabo bambulireko eyatuuma junior amannya anaasobola omugamba mwena erinnya toddangayo dyeyita toddanga gwani nga gw'ojjako era ku makya ogenda ofumira omusajja nga yegundi oweyita erinnya lye naye bwe muba muno bawaliwo lwe bagisa ekirango oba mu gazeeti nti gundi lekerawo okweyita erinnya gundi erinnya ly'omugamba okweyita gwe wali mutuuma kale mukeere ku makya mugende mu kkooti mutwaleyo ekiwaniko nti ono twamugobye mu kika naye wuuno akomyewo nalabyo lyagamba mbu toddayo okulinnya wano ewaabwe oyinza ogamba omwana ntolinnya ewammwe kisoboka nammwe baganda batata wa junior nammwe ne muwuliriza ebyo ne muddira amagezi gammwe gonna ne mugateekaawo muwulirize omwana nga asoma ekyo era twagala okumanya ani yakola ekiwandiiko ekyo mulete ne resolutions mu meeting ze mwatuula mulyoke musalewo okukola ekiwandiiko ekyo mukituukeko ng'ekyo ekyenkomeredde mukisome n'okisoma era ne mbeewuunya obugwagwa okuddira olukiiko ne muluteeka ku social media ne mulussa mu kamera nga temumanyi nti tebigenda kuvaawo bwe munaakyenkya nga gundi oyo yabamezze mugenda kukola mutya kuba jja kugenda ne mumateeka okulumanyira lwe mwamumanyidde mwamugize nnyo kumudifeminga okwo mwabadde mwagala mukkakkanya mwamukoze bubi era bw'anaaba mugezi ajja kufuna abagezi abajja omuyambako mujja kijjamu enjawulo bababuuze n'ekiwandiiko ekyo gye mwakikolera kubanga temulowooza nti omukulu w'ekika ky'enkima anaatuula sirowooza nti ndowooza nti ne mukuuma ddamula tayinza kutuula nga waliwo agamba mbu no bamugoba mu kika baani kuba ye kabaka waffe ow'ebweru mbadde simanyi ku kintu kyakugoba muntu mu famire oba mu kika otandika otya mbadde sikiwulirangako oyinza mugoba waka nti nkugobya waka so si mu kika ekika tokirinaako bwannannyini kigobamu muntu kati gwe njagala gundi nga bino oli RDC wano ogambe nti gwe nkugobye mu kitundu kino ongobamu ngaani era si tebasobola kugoba muntu mu kitundu obuyinza ebujjawa ekitegeeza bulijjo bakikolera mu bukyamu gwe mbuulire nti basinziira ku kino na kino na kino kati omugobamu alagewa gwe gwalonda obulonzi n'omusanga ng'ayina nawuwe ne bakulonda ogyewo native ogobe native mpozi abamanyi amateeka banaatuwabulamu ekyo
kubanza amateeka sigamanyi mbadde kati njogera nkuwa ndowooza yange on a personal level nze bwe ntegeera ki naye nze naawe njagala ombuulire gundi akati olwaleero kale tugeze babanyi waliwo ate gundi ez'amaanyi institutions ennene obusiraamu busobola okukeera ku makya ne buŋŋamba ndi Sematimba Ibrahimu tukugobye mu busiraamu tebusobola ekika kitandikirawa obusiraamu tebusobola kuba naate ng'obusiraamu bulina ne liigi ey'ensi yonna ate ekika kye butalina nti liigi ya nsi yonna efuga ebika naye balina ebifuga ebika anti babirina anti kuba ebika bikoma wano Gabunga tayinza keera ku makya Gabunga yowenkima yowemmamba n'agamba nti Sematimba tukugobye mu mmamba yani mukulu w'ekika kya gundi aba mugema kyenki mugema yani anti obuzibu obuliwo kati oyo mutaka nnyo siyinza kumuyisa mukamwa oyinza osanga mugema yandiyagadde okwogera naye ng'ali kubamu be baagoba egundi ewa yaliwa kabaka yali Botswana naye kati Namibia yali bwabanga yali ludda wa abasajja enswala gye baswalamu asobola ovaayo ateese abaana ne balyoka bamwambala ne bamugamba mu kabaka genda ebika byakula bwe biti birina forum ekika kakati nze neddira mmamba omukulu w'ekika ye Gabunga weddira mmamba ki Gabunga gye bagamba namakaka the original eyayimirizaawo obukatuliki aleka naye twesibako bwotyo yeyimirizaawo obukatuliki bakaloolirwanga bakizito bonna baali bammamba abajulizi abasingamu baali bammamba ate mwe muva ne munaddiini mu nsi yonna asinga obuto ani kizito omuto mwe mwava bannabyamizannyo mu Uganda abakyasinze okuba ab'amaanyi ngani mu birutanka simumanyi mu birutanka namba 7 wa Africa up to now namba 7 wa Africa atya number 7 winga ne muva mu Isa Sekatawa John Dibia Kitonsa bagulya Steven Nsubuga Steven Nsubuga muyali ne Rogers Nsubuga bonna bali basambi ba mpira bawana bonna nga basambi ba mpira era ab'amaanyi mwe mukyasinza okuva bannaddiini abatuuka wano mu Uganda ne babeerawo nga be bafuga ensozi zonna ez'eddiini Nsubuga ng'ali Lubaga Nsubuga omulala kadi n'Nsubuga ng'ali Lubaga Nsubuga omulala Dastan Nsubuga ng'ali Namirembe nga Mulumba ali Kibuli nga bonna bammamba omurundi gwe gumu nkutidde emmamba giveeko mamba Gabunga eyo namakaka mwenva kyova baseeri antama emmamba y'amaanyi naye olugave lw'amaanyi anti gwomanyi lwaki olugave lw'amaanyi amaanyi galujja ku mmamba ng'amaanyi nkunnyonnyole kuba bw'oba tomanyi nnyonnyola maama wa Ndugwa ye maama wa Gabunga twatuuka ekiseera nga wano Gabunga eyaliko eyabeeranga ekabowa ne Grace Semakula maama waabwe ng'omu omukyalo omu ye yabazaala ng'omu yadda ku munne bayawula bataata kati nga Gabunga ye mukulu wa Ndugwa era lwe twakayana ennyo omupiira awo waliwo twali tukayana ku mupiira Gabunga n'agamba nti asijja kayana na mwana muto wa Lugave twali tukayana nga twasambisa omuzannyi nga si wa mmamba ng'ate tusamba na Lugave Gabunga n'atugamba nti muleke ab'Olugave mugende mu maaso ffe ne tupulinga out bika by'Abaganda ne bano ebika by'Abaganda bikyalina ebbugu mu ngalo li byandibadde nalyo naye waliwo abagezaako okubikkakkanya kiyitaga bweta oba basobola okupika ekyamasaza ne kiba kityo naye Olugave lwawangula engabo bannaye emmamba ye kyasinze si Lugave waliwo twawangulirawo engabo kumukumu zaali 3 ndowooza 2 temutwalangako head to head emmamba yazitwala head to head netuuka n'okuzitwala ne tumala emyaka 5 nga ffe tugirina nga teri walala gyeri paka lwe bizzeewo mu 87 ng'era ffe tugirina
awo gundi n'ebitwala engabi olugave engabi ekkobe awo ne tubeerawo ndiga awo era emmamba era bwezzeemu era nagyo emirundi mingi emmamba eri wala keberawo anti nze byenjogera sisoma mwabalina ebyuma bikula bikuzaawo n'osoma n'oŋŋamba nti nkulimba so tuddeyo wali so omuntu tasobola kugoba muntu mu kika tasobola kugoba mu ddiini mandeeti tagirina gwate bwana singa abantu bonna tebandigobye ekika kya Mukaajanga tebandibagobye mu Bukatuliki abatta abajulizi bandibagobyemu ayina ne mutabani wakyaliwo muzzukulu we ayinayo muzzukulu wo bonna abajulizi balina bazzukulu baabwe abaliwo watolooza baali anti waliwo muzzukulu wa Kizito yatalina baana muzzukulu wa Mukaajanga omuyimbi omumanyi nyamukobuulira nga nasanya ayinayo muzzukulu wo muyimbi naye oyo naye bwagenda ku shoni bamutawanyako obusungu bwaba nabwo tuddeyo wali Kojja Kagato so tuwumbewumbemu ensonga eyo mu byonna ab'ekika balina okwetondera be bajja okwetonda betonderani bajja ate tebalimba saagala balimbelimbe bantu nti ab'ekika be baatudde ab'ekika balukwago babaddeyo lukwago kyeriyasi naye wa kika kya nkima yabaddeyo olaba bwe balimba ensimbu ekika kyatudde I think bakozesa statement nkyamugambe ekika balingambye family kati nabadde nkugamba nti emitendera egiri mu family mu kika bwe kibeera ekika waggulu badde nkugamba nti Gabunga yali waggulu ewaffe awo amaanyi gonna genyinza okukolako Gabunga ate tatuuka tabiyingiramu ate Mugula yayingira awo kubanga ye wasiga Mugula abeera wa Mamba ekitegeeza Mugula wa Mamba nina muganda wange bamuyita Mugula anti bwabanga muganda wo gwoli wankima kani erinnya lyake eddala Dennis Mugula Mugula ngobuzizaako nnyo ekitegeeza Mugula mwe muva bakasasa kasasa aba wa Mamba mwe muva Mutebi wa Mamba obadde sinakirowooza nina baanko bange Mutebi Kiwanuka Kasasa Mugula ani omulala awo Nansubuga Nsubuga Yusufu so nkubuuzizaako nnyo my big blazer kati then ne tujja nina sister wange Namutebi Ruth muwala wange ye Namutebi Nabiira muwala wange Namutebi ani aba Nansubuga naye mulina gye Sofia Nansubuga Mamba amanya mangi nnyo Nakkazi nalyo lya Mamba Gudi yani erinnya lye sister wa Mugula Nasuna nalyo lya Mamba kyobalaba nti kati for your information Nasuna kankubuulire kino Nakibuuka kakati Kibuule gonaga Mamba abe Mamba b'amaanyi kankuwe na kino Mamba gwe muziro ogukyasinza okuvamu bakabaka abangi kati eyo tuvuddeyo badde njagala ekibampitisa kuba nina kyemmanyi leero genda tukube Mamba naawe otutami emmamba n'ennyonyi ab'ennyonyi bantu bange nnyo nnyonyi ki nakinsige nabo balungi nnyo muvaamu abantu abategeerekeka nga maama wange Namukasa Nakiboneka maama Naaki maama Aneti naye bannaye maama Aneti yani erinnya lye kati tuve ku bika kuba amanya togamanyi kakati Mayega nina kojjange Mayega nina Uncle Joseph nagambye dda wagambye tuve mu bika ebyo kwambale njakunyonya mwamukyasinza okuba bakabaka abangi ntokyagala tubiveeko tugende kubaddako Mugula bwemba nkyayogere wa Mugula awo baleeta omukulu Mugula ye deputy wa Mugula abeera wa Siga kati ogenda okukabwa oti amadaala kati omukulu w'ekika yasooka waggulu essiga kyeki kitunyonyolemu wano abantu bakitegeere essiga omanyoli gundi agenda n'abanga yazaala abaana bangi abantu kulu b'ebika bazaala abaana be bazadde buli omu abaako negyakulira kakati Mamba amasiga tulina amasiga 50 n'ekintu so kati ova mukulu w'ekika nemwegabanyamu amasiga mwegabanyamu amasiga ate mu masiga nemwegabanyamu emituba kati ate mu mituba nemwegabanyamu ennyiriri olunyiriri nemwegattibwamu muvaamu olujja ye family
Muvaamu ate n'enju. Enju. Ng'omuntu kakati gwe enjuyo. Kati bw'oba olanya ogamba nva mu nju ya oba otandikira waggulu. Osobola okuva bw'oba onaabigoberera. Oyinza okuva tugende naawe nze Sematimba. Ndi mutabani wa Mubiru. Otandika na mutabani otandika na kitaawo. Oo. Nze Sematimba Ibrahim. Ndi mutabani wa Mubiru yagalamira ennakaliro gwe bagalamiza ennakaliro Kayunga Bugerere. Ndi muzzukulu wa Abdala Kizito gwe bagalamiza Kayunga Bugerere. Yabeera taata wa taatawo. Ndi muzzukulu wa Asmani Runtamye yagalamira Bugerere. Ye taata wa taatawo. Jajja we. Ndi muzzukulu wa Malende Makaatu. Jajja wa Malende. Ndi muzzukulu wa Sekalaala. Ogenda olwo oyambuka kumutuba. Ndi Makaatu lwe Lunyiriri. Nengenda ku mutuba gwa Sekalaala, ngenda ku siga lya Mugula, nenyambuka nengenda nfukamira nnyo nengwa ne wansi nga njogera ku Gabunga. Gabunga afaanana atya? Muvubuka muto. Bannange ono omwana ono bannange kamala omunoonya muyinza okuba ne Mugula naye muvubuka muto naye muyinza okuba nga omukulu w'ekika kyammwe gwe nnywa naye walagi wali. Sendi naye wammamba. Sendi wammamba era ava mu nanka yaffe bava mu siga lyaffe. Ne Kibuuka ye muwandiisi waffe. Kati ye muwandiisi wa gundi. Bannange. Wesiga. Mumanyi tubeera naye mu Nankana. Alako kuba mukulu w'ekika kyammwe sanako kuba si gwe nnywa naye walagi. Ate gonyo oli munywa walagi. Oli gwe nali naye ye kamala okubira Sendi wano. Ate okubira Sendi. Kubira Benon Kibuuka. Bannange. Anti kuba ye muwandiisi yajja kumujja. Anti mbadde njagala mubuuza waliwo omukulu gw'ekika gwe tunywa naye bbiya. Ebyokunywa mu gavuna. Njagala kumanya oba wammamba. Baba wammamba akuyite. Ntiki. Anyumyemu naawe. Oli musajja olina engeri gy'oyogeddemu gundi okutuuka waggulu ku Gabunga. Ammanyi. N'owagooti. Bammanyi nabo. Kuba nze kyobola bangambye. Naye bino byovuma abantu babiwagira. Bw'oba nnyingi dadi gwali owulidde kajja n'agamba nti wakoze bubi. Gwe nkali mbuulira nkola bubi oba bulungi. Okola bulungi. Bwe nkola ng'obubi kyewaŋŋambye luli nti ekyo kyokoze ki era olukiŋŋamba kati kiringa omwana wange yenna kati bwe mbeerawo gundi naŋŋamba Zubeida nti dadi ekyo kino bwe kiti oti kati nkole kintu ekyo oyo mutwale n'okabikkula Kojja Kagato tebakunnyongera ojompa obutwa bw'oba tokyanneetaaga ndaba mbeera wooli nendya nenkola ki ate oba tokyanneetaaga otakwongera kitegeeza nti you don't need me anymore. Naye nze kakati ojja kulaba ye musajja teyaleese biki nti lwaki omala ddatawo n'oteekako olabe b'otayagala nga waliyo abataddeko abeewamudde abakubulaza amabina abakoze ekirwandibidde obeera eyo lwaki owuliriza byenjogera oba nga bya kisiru tobyagala. Don't waste your time genda olabe byoyagala bakwesonyiwe banneesonyiwe saagala. So kati obadde otuga nti kati wano Mugula yalina okwogera kati awo Mugula bw'aba yayogedde era yandikambye nti owaaye Sekalaala genda oyingire mu nsonga zino tuwulire kino bwe kigamba kiringa era ekyo kye bakola kutambuza olumbe era nga banaalwabya toyinza keera ku makya n'ogamba nigenda kwabya lumbe lwa muntu ekisoboka lutambula nduva mu nju ne lugende mu Olunyiriri ne lugenda mube Mutuba ne lugenda mu Bessiga ne lutuuka wa Mugula waliwo olumbe lwotambuza nga terujja na kutuuka wa Mugula ne bagamba nti oyo byeyo tubimanyi mugende mu maaso kati olw'omutaka yenna omutaka tebasobola kumala galwabya kati gundi yali muntu w'amaanyi mu kika ebyo byonna biwogera babiwulira nabo baseka na busesi ate waliwo yankubidde naŋŋamba bali mu byabo tewali asobola kugoba mwana oyo mu kika oyigayi Kamalo gena maaso tewali bali mu byabwe bagambe nti ndi wano mugambe nti ono gwe ndina wano nedda njagala kubuuza oli omukulu w'ekika aliko kuba yankubidde n'okunkubira essimu essimu yange yakyankana owaaye kakati omwami oli omukulu w'ekika yaani ono wa Gagameero
mukulu wa ye mukulu w'ekika ky'emmamba si kyo ky'emmamba ekyaba Eddie yani erinnya lye Kakandi ate aba wange ye babeera bange ye akulira kyange ye ate onaŋŋambye nti waba Eddie owaffe bamuyita ziikwa gabunga ziikwa ono tasobola kuba Kakande kati yankubidde yaziikwa gweyogera naye mu byonna ogamba maama kati nja kuwayo sinariyo emu bino omanyi ndi muntu wa kusumika abantu kuba ndi omu kubamanyiddwa mu kika ndi muntu mukulu ngenda okusumika tuba tuli eyo basoma tuyita ennankani byonna tuyita abaana b'omufu bajje tubale mu nsiisira yaffe eyo gye tuyita bwaddene abakyala b'omufu bajje abalina ebiraamo mu bireete ne babireeta manye ebiraamo ebyo ebisinga obungi buli lwe babireeta ogenda okulaba nga mulimu ebifaanagana nga mugenda n'ebyo ate ebirireete siti nga bifaanagana nga tujjayo biraamo bwe twamala nga agamba nti omwana wange gwe nazaala mu mukyala bw'ati ne bw'ati yansikiranga omwana oyo alina emyaka kati wendwalidde ng'alina emyaka 6 nga waliwo ow'emyaka 33 bwe bwagenda okukya ku makya bategeka eno okukola bye bakola ngo eddenzi ery'emyaka 33 litabuka ligamba nja kutema omuntu nja kufa n'omuntu biki maama w'omwana n'ayita erirenzi n'aligamba mwana wange jangu ebintu by'obusika bino bigenda empola bigenda empola mwana wange kubanga osomedde ku mutindo mulungi okulidde mu bulamu bulungi naye omwami oli omulengero oli gubawadde ekibakuli ky'obuugi wali olya muwogo oli gw'olengero oli oyo gw'olaba basindisa oyo ye taatawo era gwe nakuzaalamu naye omanyi taata w'engeri gy'ataabeerangawo wano ono oyo munnange n'agenda neŋŋenda kuzaalamu naye nesaagala kujja wano kugenda wuwe kusomera ku mutindo mubi na kubeera mu mbeera mbi ono mwebaze bwebaza kulabirira nakulira mu bulamu bulungi naye genda oyambe ku taata wo oli abadde ayasa nku ziri omwasizeeko omulenzi eyali akutte ejjambiya teyamanya gye yalaga n'azirika yagenda okudda engulu nga beera kompawundi olumbe lwaggwa jjo kati n'olwekyo mmwe ababadde basoma ebiwandiiko ebyo byonna ng'olumbe lwa Tamale terunnabakwabizibwa bwadde ne buyinza okukeera ku makyanga ebawandudde nga mu biraamo temuliimu nga ono gwe yatambulanga naye gwe yagendanga amulaga buli omu nga yali mu kiraamo ebyo ebigambo mulisobola okuddamu ne mutuuza konferensi y'emu ne mubikola ne mubyogera nga bye mwayogedde ebintu by'ekika bino byetaaga kwegendereza nnyo mwandibadde muli ba mukisa nnyo nti Tamale Mirundi yali tannafa omwana we yamulaga abantu ab'amaanyi bangi nnyo gye yatambuliranga kummwe talina gwe yalagayo kati omwana kyenkana yabasitudde anti omwana yagambye nti iPhone totambulatambula nayo buli wamu kabiriiti gy'otambula nayo kakati eyayogedde ekyo nti oli kabiriiti bo iPhone ani yayogedde ekyo muganda wa Junior kati nange ngenda kubuulira kino omuntu atalina magezi nga omuntu Katonda yamutonda tategeera ngo aidha nga mu mwaka ategeera nga bona alinda olunaku lwa Christmas nti lubeerayo lumu kati alinda kutegeera nga 28 nange oba 29 nga December ng'enkya kwokya bye bakozeseza Christmas essimu kabiriiti yebeesinga whereby nti gwe bwe bagambira nti abo babba amasimu oyitawo ne kabiriiti obeera ne kabiriiti nemalako omuliro ennaku 4 nga mwagenda kubizinga nga iPhone teriiko ate obutategeera bw'abantu nga boogera baba omanyi ogenda nolowooza ekintu nga tosobola kidifendinga wali olabyeyo gundi yakola transfer iPhone transfer yaki ngambe njagala onsindigire ebintu ku Bluetooth ekikola ekozesa airdrop kitegeeza nti teri common era ng'abantu abatategeera abategeera bwebeera ki nti tebaba common gundi tali common muyinza okulowooza nti ali common nga mmwe junior junior tali common
yensonga lwaki mwe mulowooza nti muli iphone yes naye mumanye nti si yesinga obugumu tesinga kabiriiti bugumu. Gwoba oyagala leeta angaliya leero olwaleero oleete ne kawundo emu eva eno n'emu eva eno zitomeregane head on enaasigalawo. In fact bwe mba muli iphone omuliro gwabaweddeko kabiriiti yeeriwo kati yeeno gy'olaba ogwayo gwikoledde. Ate njagala omanye nti ne bw'obeera mu kyalo ng'osanze wa booda omugamba nti nkyagingira ku ssimu yange kabiriiti nakyaginga tasobola kukyaginga iphone. Mwe temulina kyaji ebakyaginga muli mu bubi. Njagala bakimanye nti n'ebyo byonna bye boogera baasitukidde ku junior kuba oli yamulaga buli munene mu Uganda. Buli muggwanga waliwo atambula n'oyo yasomye ekiwandiiko bw'aba yali amanyi nti ye mugezi lwaki sigwe yatambulanga naye. Lwaki yatambulanga ne Senga we yabadde amugoba mu ntebe za kitaawe yabadde ayagala omufulumya mu geeti abatategeera bali mu nsi. Ye bwe muba mwali mwagala nnyo gundi abawerekere lwaki temwakwata gundi ngomugamba nti gundi ndako okufa katugende tumale okutwala ugende weetondera Obuganda. Mwe muba mwagenda kwetonda mulina in fact mwali yose ne mutubuulira ekituufu nti mwagenda kwetonda on behalf of your father so se olwa Mirundi yaliwo yali muganda wammwe. Lwaki mwagala okulambika omwana we nga ye muganda wammwe mwannyina mmwe yabalema okulambika nga mulamu? Olwo mmwe mutegeera. N'olinda afe okyunye omwana we gwoba olwa kitaawe. Wano mu Uganda Obote yacunya be yacunya n'obwakabaka bwa Buganda n'abukuba n'akola ki? Abagenda okwetonda gundi sirowooza nti yali famire ye yagenda okwetonda. Bweba yali egenda abaana b'Obote bonna bajjirako nga Bote mwabavunaana nti abaana tebajja. Gundi bwe yali yeetonda apartheid egindi South Africa bwe baali beetonda bajja n'abaana baabwe bonna nga beetondera abaddugavu. Wano bwe beetonda wano Obote bwe yeetonda yakuŋŋaanya famire yonna. Era bakugamba nti omuntu okugenda okwetonda weetonda kyokoze oba kyotakoze ki kyokola? Okwetonda kiva ku ki? weetonda kyokoze. Kakati gundi yali akoze ekigwe mwesibako. Lwaki gaabalema okunenya muganda wammwe ataagenda kwetonda ne munenyaamu junior? Anti junior ye yali agamba nti yetawagira kya. Ye ndowooza ye tawagira okuwagira omuntu kyampaka. Abantu abali mu Uganda bonna bawagira ekibiina kimu. Baabo bonna lwaki abagenda beddira omuziro gumu? Lwaki bonna tebeddiranga Lugave oba Ngabi oba Mamba? Nabo baki? Nga bwe muli ab'enkima waliwo ab'Olugave waliwo ab'Engabi waliwo ab'emiziro emirala. Kitegeeza nti n'okulowooza n'okutegeera kwa njawulo buli omu alina obwongo bwe. Everybody is entitled to his opinion. Muyinza okumuggyako endowooza ye nga ye tebasobola. Lwaki mwagala endowooza yammwe gy'aba abeera nayo? Mukimanye nti abantu okutegeera buli omu ategeerera ku level yiye. Yensonga lwaki mwe temunnakitegeera nakati nti junior we mumugoba waabwe buli omu abatunuulira n'agamba nti babano baakula batya. Junior singa akwata ejjambiya n'atandika obbatema mulowooza awo muli anti you trespassing really. Ndabanga abali mu kifo ekikyamu kye mugoberamu junior ne foramu nkyamu gye mwayiseemu ogamba mugoba junior tewali akugoba wammwe oli waddembe okugendayo akumanyira yenna mukube omugambe nti ve waffe wali wammwe oba kitaawo alina amakaana gonna gaba gammwe ye wammwe. Ebyo byonna bye mwagala okukola nze kye mbasaba mubitwale mu olunaku lwe bali babaabye olumbe lwa Tamale. Mwabakambwe ennyo bwe mutyo mugende mutuule mu nsiisira gye bayita Bwaddene mwanje ebizibu byammwe. Ali bazze okusumika agenda kusalawo ekisembayo. Naye mu byonna kye mbasaasiddeko tasobola kusalawo nti agobye junior mu kika kubanga ekika temukirinaako bwannannyini. Temulina kaadi yakyo nti mwe mwakigula. Temulina land title yakyo nti mwe babakolera transfer ne muva gye muvudde ne bakibawa. Omwana gwe mugoba mugobe wammwe aleme kujja wammwe omuteere embwa gwe Senga.
nammwe baganda abo abaagala okuti junior mugobaganya mumugobaganya mumugane ewammwe naye wakitammwe temulinaawo obuyinza not until nga bataddeko omusika nomusika n'agamba nti junior todda wano era junior tagenda kuddawo kuba omusika kitaawe yali bamugamba nti wano tojja naye watali ekyo mukootakoota mugalumonde muve ku junior mujja kufunira ebizibu ku junior nze mbabuulidde kuba mujja kufuna endwadde eza buli ngeri nga mulowooza nti junior akola te bwati ng'ate ali omu abawangule mugende mu nnyiriri babawangulireyo mugende ku mituba babawangule mugende mu masiga abawangule mugende ku nankani kwennyini ku butaka kwennyini mu kasolya naye abawangule kuba temulina buyinza bugoba muntu mu kika. Kati ababeera nga banyiize nga baagala kugamba ku junior bakole batya? Waliwo foramu entuufu. Maama wa junior waali. Boogere ne maama we. Bayite maama we kubanga nze nkimanyi nti Tamale bwe yali tannafa y'omu ku bantu abali baagala maama waabwe. Ne junior mu bantu baayagala yennyina. Mugambe Tamale mugamba junior nti mugambe maama wa junior nti junior ali bwati ne bwati tubadde twagala twogeremuuko naye. Omuntu gwoyagala okwogera naye togenda ng'oboggoka tosamaara. Ugenda olaba n'abantu abanyiize nga baagala okwogera ne president olw'ebintu ebibaluma otuuka wali oyinza olasana okakkana osobola okufuna okwogera naye mukanye kye mukkanyaako mu bulungi. Abaagala okwogera ne junior muve mu social media ate neewuunyiza nnyo okuba nti nammwe ate mugamba junior musiru ate nammwe ne mudda mu social media kati kumwembya nasinga obusiru bw'omala ogamba nti junior musiru ali mu social media gw'atali musiru omulumbiddewa nze ndaba nga ate gwoba osussa obugwagwa kati ogambye mbw ate bo baba beetondera junior anti beboogera toyinza kukeera ku makya n'ogamba nti Katende si mwana wa mukiibi gwani maama yayina okyogera maama we yayina okivaamu n'olwekyo mwaba kyogera mulina kwetondera junior okwogera ebyanjwanjwa ku mwana junior. Maama we mugenda mutunulako omuti oluvannyuma Katonda ayinza obavaamu banange mbagambira wano Katonda ayinza okukola ekintu kye mutalabangako kuba byonna mutonzi yasalawo bagenda okusoma ekiraamo nga Tamale yagamba nti junior yamusikiranga olwo mwe mwerabawa ate nga yalina obuyinza obugoba mwerabawa n'olwekyo ebintu ebyo mubigendanga mu naddala ate bw'obanga omwana omuwala mu bintu kalica ya Buganda omukazi yamuwa obuyinza butono nnyo okwogera gwe senga wandibadde tolinawo senga omulimu gwe mulala nnyo wabadde okola ku baana bawala wabadde olasanira bwotyo awo buli omu asiriikirira n'okwata akakeesiko ke bakuleetedde ng'okawunjula ogenda okulaba kye baakuteereddemu naye ku junior wandibadde obunirira ddala n'otabaako kyonyega yakusaasidde na nnyo gwe wandikoze ekyabakuba ggwe nakugambye dda nandimukubya oluyi endusi ne ziyiika eri najja ne musamba mu kifuba embeerebeere ne zeewanikawanika ziti nezijja nenkuyuzayuza empale nenjikusivumbika mu kamwa anti wagambye dda nti siri mwana wa mwannyoko nkuba malaayi etambula esaali mbira ewaffe nenkuwa akapale nenkakuvumika mu kamwa negamba ate kagaayi mubeere bulungi mweraba